Mulindwa Celeste Soya inze. Ekyotera abakulembeze abalonde bakubye ebirayiro mu maaso g'omulamuzi wa kkooti asookerwako Raphael Viwen. I, Kayango Antonio, swear that I will not directly or indirectly communicate or reveal any matter to any person which shall be brought under my consideration or shall come to my knowledge. Ono atandise na ssentebe wa disitulikiti eno Peter Saasira olwo bakansala nabo ne bagoberera. Bakansala abamu oluzungu lubazinyizza amateera. The legend to the Republic of Uganda, and that I will be preserved and protect, defense, and Constitution, so help me God. Especially as my be committed my president, so help me God. All shall come to my knowledge in the discharge of my official duties, as I may be required or as may be specially permitted by the President of the Republic of Uganda. So help me God. Haruna Kyerine Kasolo omubaka wa Kyotera ku mukolo guno yeeyamye okubangula bakansala okusobola okuweereza abantu baabwe obulungi wakati mu kukolera awamu. Olwogenda mu ofiisi oba wetaaga okuyambibwako okusomesa etteeka ly'ogenda okukoleramu obuvunaanyizibwa bwo butandika wa bukomawa n'olwekyo onya kasente okusomesa okunoonya kola enteekateeka y'okubangula abakulembeze ab'enjawulo sobola okutambulira wamu batuukirize obuvunaanyizibwa bwabwe sokulaba abantu tutambulira wamu. Saasira olumaze okulayizibwa n'awera okulwanyisa obulyake obufumbekedde mu Kyotera. Tugenda kulwanyisa obulyake mu district n'entalo naddala mu Kyotera. Twala okusiba ebyenjigiriza, ebyobulamu n'ebyentambula. Tusobole okulaba nga abasuubuzi baffe, abalimi baffe batuusa ebintu byabwe ku butale, tulabe nga bannakyotera bagaggawala. Ne Rogers Mugenyi alondeddwa ku bwa sipiika bwa disitulikiti naye aweze nga bw'agenda okwolesa obukugu obusaanidde ng'akubiriza kansa eno ko n'okutabaganya bakansala. Abantu bonna tubagatte kubanga buli muntu yeetaaga munne. Ebyobufuzi ebibaddewo enjawukano z'eddiini tubireke ebweru. Naye tuba tuzze wano okukolera abantu baffe tube nga tukola nga tuli kitole. Ennyanja yatwawula n'etuteeka ku kazinga nga tuli connected ku Tanzania. Okusobola okujja mu ggwanga lyaffe tulina kusala mazzi. Obuuki abantu abasinga batya amazzi. Nga n'abakozi ba gavumenti bokka bokka be batuweereza abamu bawunzika tebaze olw'okubanga embeera y'ebyentambula naddala ku mazzi ebeera nzibu. Tujja kutuuka ku mukyala okuviira ddala eri mu byalo ewaffe gye tuva okusobola okumusomesa n'okumubangula mu misomo egy'enjawulo ate n'okubayamba butya bwe bayinza okuganibwa mu nteekateeka za gavumenti nga tetusosoddeemu. Abadde ssentebe wa disitulikiti y'e Kyotera Patrick Kintu Kisekulo awaddeyo ofiisi eri amuddidde mu bigere. N'abakulembeze ba disitulikiti y'e Namutumba nabo olwaleero bakubye ebirayiro byabwe. Eno bakansala ekirayiro oyinza okugamba kibadde kibettidde ate nga bye boogera kiraga lwatu nti tebabitegeera. The name of the Almighty God, that I will faithful service to this council and abalala obwedda bekirayiro bakikuba bakiva mabega. In the name of the Almighty God, and I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Abatuuze basabiddewo ssentebwe omujja okukola ku bizibu omuli ebyobulamu ebyenjigiriza n'enguudo embi. Bwendagwanise enguzi kuba yebaire y'amaani ino wano ngabo sente tibakozesa bubyaye balyandye bulye kutabwa ku suwaani balya bulye n'obulumi ng'egombolola lyaffe ery'ekiwanyi kyekisanda kiramba libaire likaali zimbibwa twenda kyamaani atugemere ku lizimbibwe. Era bano baagala afuba okulaba nga bazimba ekitebe kya disitulikiti eno okubasakira eddwaliro mu kitundu kyabwe. Tutandikira ku structure y'ekizimbe kya gavumenti ekya Gombolola. Mission yange
neetaaga eddwaliro lya gavumenti wano, government hospital, then structure for the what? For the sub-county. Amyuka Kawa Namutumba akuliddemu enteekateeka eno ategeezezza nga bwe bagenda okutegeka emisomo okulaba nga babangula abakulembeze abalayiziddwa. Kuboneka nti bategeera obuvunaanyizibwa ngeri ki gye bajja okukolamu emirimu, kuba kiba kirungi wagerera omuntu ekintu weerabira okumukobera engeri anaakitambuzaamu oyinza okweyagana ng'akitomeiza. Ono era alabudde bakkansala obutasuubiza kisukka ku bye balina kukola mu buweereza bwabwe, gamba ng'abasuubiza okulima enguudo. Enda bagumya nti wandibaire basuubiza bingi, ensonga eri nti kisinziira ku kasente eigombolako ebibali kalinali. So bajja kuidanga wano batyame bakamala nti tulina oluguudo saidi ero olubi, tulina ekisomero saidi ero embi, ebintu bibiri ukozesa akasente gavumenti yakagati ekulemberwa Mzee Yoweri Museveni kenaagerezanga oba okuboneka nti bafunayo mikwano daibwe bibambe kuboneka nti bakola ayenga bye basuubiza bwebanga binasobola okukoleka mu waka plan egombola bene nabajja otyamanga kaaso aida ku kibisa kijje kikolewa.